So Munnayuganda nakugaye ekintu ekikweraliikiriza si kuuma kano ka biometric voter verification machine nedda kubanga kana kuuma kano ko nakugaye ko ka verifying naye nakugaye jangu nendaga muntu yo jangu nendaga muntu yo ku polling station kuba akantu kano ko agenda kukola ki buno buntu bufu just babadde bakuba majagaabo naye ekintu kyenjagala otunuulye nnyo bakyoyina okuverifyingira ko kyoyina okulaba si gundi si buno obuuma buno kino wewali ekinyusi wano ekintu kino eno AI robot era kyemanyi kati mwaji confusing mwaji misunderstandings nti si eno si kano akuuma kano wabuli eno robot eno ebeera watebera ku polling station si webeera eno ebeera ku tally center kiddamu tally center kakati gwe ayagala okutegera gundi kino kyenkugamba nti eno robot giba confusing ne biometric machines buli kali just kagenda kugira naye eno robot etaninga results ezikwata gyo nekufulumiza result ezaayo okitegera kakati kasooka tugendeko mu musango gwe Kenya kubera robot eno omusango gwe yalabira eyo case study gyensobola okubawa nti omusango guno gwali gwa Raila Odinga omugenzi ne versus Samir Ruto versus IBC e Kenya mushiga era nga baloyazi ba Kenya abateeka bagamba nti kwaliko robot eyalinganga ekwata result ngezi manipulating results ziliwe zajjanga zamalanga eddakiika wakati we2 ne 5 okusobola okukola okusoma nga zisindikiddwa okuva ku district kitegeeza nti ebyasindikibwa byonna okuva ku district centers byali bituufu naye okutuuka wano ku tally center eno AI robot eno yabikola ki yabitanninganga results zino kino eno AI robot bakuga yali connected to the surveillance system eya Russia kitegeeza nti Russia yamanipulating akalwa akawa akikenya okitegera wabula tebyamanipulating bwawa ku polling stations no akalulu kano bakamanipulatingira ku okuva ku district okujja ku national tally center computer yo bakatalinge kati awo babira AI eyo okitegera so sagala nyo tufokasinge ku buno biometric nakugaye buno bo just ku verifying ate buyinza n'obutakola ninjagala nnyo gundi yaffe area of concern tugiteke one how do we overcome this kino tukijja kubanga nkugaye e Kenya bateekawo resistance y'amaanyi nnyo kati ko mu radio nawe nampuliriza olunaku olwaleero oba ndaba njagala nkuzeeyo mu congress report yafulumanga ennaku z'omwezi 21 omwezi gwali gwa April omwaka guno gwennyini congress report yo nagibateera nako congress report yo ngekugamba nti government ekozesa system oba camera system basayininga endagaano ne China company gye bayita Huawei era eyo company eyo ekozesa system oba ne software system wayo okumanipulatinga n'okutaapinga mu masimu gabaki kitegeeza nti olunaku olwaliro kino kye tulina okwetegekera ati kiva China company eno gye baagala okukozesa yaki yaba China company ya Huawei however company eno ekintu kino nakugamba abantu bano akalulu kano ke tulimu gwe Munnayuganda gwatannakategeera akalulu kano it is not about Museveni versus Kyagulanyi kyokula nze njagala nnyo consensus ebeere wakati w'abana ababiri such that bali they don't intervene senga baneno banajja ne beeteesa bonga bo ne bafuna mutual understanding ne bagifuna ekyo kijja kuba kitutaasizzaako nti bano bo bajja kuba bakola ki bagenda bugenzi na bano kye bakoze eki kye bakkiriziganyiza kwabula senga bano tebateeseganya kubaawo nti tufuna gundi ey'emirembe ate wagenda okubeera obuzibu okitegera nti these are two parties in supporting and balina software balina technology balina ebyokulwanyisa byonna but their target is one byabugagga byaffe kutubba however onalaze side nti ali ku side yenu nonalaze side nti ali ku side yenu kati bana abasajja bano okufulumya congress report yo nga bakugamba eno gundi ya AI ene ya Huawei eyo surveillance system gye bakozesa eri mu hacking n'amasimu gaba opposition kati bo bali bakimanyi babimanyi nabagamba babimanyi oshigira kati ensonga wakikati kizze bakikubye ate kati namwe ate muze mukireetedde mu biometrics okitegeera ninga tekiri mu biometric kati abantu bano bo babimanyi era bo beekolako investigation teri muzungu kyatamanyi taliyo kati ezo investigations zibakola bo zibayamba okukola okuplanninga ahead ensonga lwaki nkugambye nti bana ababiri be balina okusalawo Uganda either Musai oba Mirembe naye nze nkugambye nze njagala mirembe nze nganze I choose peace kubanga fenna tuli ku lose situation senga tetusalawo kukola win-win situation ono asonyiwe bali be bakola bazeeke bimu bibaza Uganda yeyongereyo naye if it is force then katulinde bo bana babasazewo Uganda yafe wegenda okufaana naye nga atenze mu lutalo nkimanyi nti asinga okutta yawangula ate nkimanyi teri muntu asobola kuwangula ba Democrats teri ekyo kyo nkibasuubiza kino teri muntu asobola kuwangula ba Democrats sobola kye tulina okukola win-win situation gye tugenda okuyita so madde nkyakunnyonnyola akuuma kano
Kitegera nti bano ka technology bono ja kozesa gimanyi kati bano bakugamba mu Congress report nti batapinga ku masimu gaba opposition leaders kati bachi overcoming bati bakitegera batya kitegeza nti bano bonna bali mu kupanga okukola bali babimanyi kitegera babimanyi so focus ya mwezagala nnyo mweralike wabula mwe musobola okugenda kuzanya party ki eri party yeno robot gwegireke eno robot waliwo abajja okugiyiyabo abagenda okufaafagana nayo eno robot bwe party eri ki muna Uganda njagala nnyo okutunuze gwe mulolo joyina okuzanya nga gwe omuntu as a citizen jogenda okuzanya that is where your reach is kati eno jotalina ko reach yo togirindiriza nnyo gireke leave others for that job who can do it better usigire gwe ogenda kera kumacha how are we beating this robot eno tunajikubira ku first place ojikubira otya it is the citizen participation mu buli kimu kyonna kyonna ogenda kikola ki ogenda kiparticipating otegera nti there is an automatic transmission from the district level to the tally center kati ni wabeerawo ne manual transmission eyo tugyekwate we tunekwata manual transmission and auditing or adding up of these votes eno gundi tesobola kukola mwaki kubangu ready efulumye ekintu gwe kyomanyi eno kyotagiwadde tekifulumye you just bad programming nego mutwe gwa programming kyovola abakugamba nti kanonye kalonde kakuume kabale kabanje okitegera kabanje kitegeza ki eno redo gibitize in the first place lwaki egenda okufulumya result byayo byekisiru nga goredi wakoze ekigwa bitegedde ekitali Kenya nti eno bagiwa emirimu nekola ti lwaki bano bamanyanga bya polling station ne batambula ne baddeeka tebabyegattira okiga tebabyegattira wabula ffe wano tulina okubyegattira tubyegattira ntubanga tuzimanyi nga tulina manyu kati eno egenda okumanipulatinga results ekwe results enkyamu nga goredi result entuufu okolaki okimanyi ensonga lwaki tugamba there has to be manual audit eno audit gyenkugambako si eri ennene ey'oku polling station manually to beat this so-called robot yawe osigira naye biometrics zote muzeralikirira ezo temuzeralikira wano wali gundi wano area of concern naye senga tunagikubira ku polling station tena kyetugamba okategedde tena kyetugamba lwaki ogenda kera kumacha ogenda olonde akapapula kunguka manya akabox mwasudira beera otunulye box eyo osigira umala okulonda beera waawo mubeere nga tuli bangi wemala bakabali webakabala buli mwa wandike results ne DR form bajitu ezibera DR form 2 emwe gendera mu box endala bajiwa agent kati eno jibawa agent fije tugoberya such that it is not tampered with ngati bagitamparinze kati senga tebera tampered with how are they going to change this kati tutuka wali ku division level nawo tugatte tumanye results zetulina tuzigoberere paka ku district level kati otuka ku district level mwenna abazi divisions mubera mugattirawo divisions zetane zikola Kampala mugattirawo ne muzifuna ne manya results kati ono agenda okuyingiza mu computer ina kuyingiza kino kati eno robot yawe ina agenda okujjene tandika okukola emirimu egy'ekisiru nga mu already mmanje yakoze nga manye ekyayingidde nga mumanyi ne results nga muzirina era wali eri obeera okiraba nti zino zibatugattira sizezo then number 2 national unity platform ina okunoonya ku YouVote yes balina okunoonya YouVote as an alternative because we are not in a democracy, we are in a revolution tebasibe bano siba tusalira amateeka mpulya polisi babyo omuntu agamba teri muntu agenda kulangirira nga electoral commission tegize ebyo byabwe nga bo badde okwogera bibagala tefe tubagana naye sibe boogerera ffe okigira ffe sibe botwogerera there has to be an alternative polling station eno egenda okuteeka mu results entuufu as per DR form ezifuluma then kitegeeze robot mujimye emirimu eba tesobola kukola okigira kubanga buli kimu mubeera mukola ki mukimanyi then sengene nafulumya ebirala nga naffe tuyina ebiranga ne bannansi balina ze balina awugujja kwaka kati senga gwaka then we call in democrats bajja for an election audit the general audit baddamu ne bagikola kati bakola general audit kitegeeza nti eno robot teba teyina mirimu tegira kuba tugenda mu kooti bino si bya kooti teri kudda mu kooti teri era sagala na muntu n'omwatu gamba simanyi bagenda babba akalulu ate mugende mu kooti ani abibagambye ebyo bisitole byammwe na bibozibozi bye munyumamu ebibozi by'amalwa naye ffe tetubimanyi ffe ebyozi tetubimanyi tetukimanyi tikanoke kalulu akasembayo in this regime you either taking it forcefully or peacefully nenze magambi eno gundi yange yona episode zange zonna I am going to advocate for peace because in this teri muwanguzi nesenga tunaita peace fena tugenda kuwangula we are winning together we are winning together why do we have to shed blood
You cannot fight these Gen Zs. We are another generation contributing 70%, in fact, na 75%. Kati atene mu the remaining 30, the remaining 25 kuliko generation ngana yegamba enough is enough. Kakati ogenda kulwanaga pya ne ugundi. Tanti outfit atife tuba tulese mbeera mbi mugundi. So nze nsaba ekintu kimu bekikwatako, advocate for peace, but you cannot win this. These Democrats. Njogera nensekamu. Njogera nensekamu. Naye nga bekikwatako mu kimanyi kye njogera, mukitegeera. Okitegeera, mukitegeera kye ngira. Let Uganda change peacefully. Kubanga change is inevitable. Tesobola kuyimirizibwa. Naye tugenda kukiwa mu Russia. Tugenda kukiwa mu China. Oba tugenda kuleka Uganda nga we bagishaping ebeere. This is the Uganda I'm talking about. Wano twaliwo element ya China yonna. Teriwo. This flag temulimu element ya China. Eno crested coin ya Bungereza no element since 1894. Element eno ya Bungereza. Zino colors oziraba ne mu crested coin mwezi just ono yakubamu bikubo na zi designing what Grace bihingira representing us. Wano twaliwo element ya China na Russia. Then why do we fight? Because of greed. Mu China to take over. You cannot change a Commonwealth state no jiteka mugunira. Tekibeera nga historically sinna kirabako. So nze nsaba mu bekikwatako. Muyinza okunda bobubi, muyinza okukola ki? But I advocate for peace. Nsaba Uganda ekyuke mirembe. Let the people of Uganda decide their destiny. Let them decide. Bino bimuli konti AI simanyi kuleta roboti zino surveillance z'aba China simanyi biki. Nono naye alese Starlink weeri. Kidamu Starlink weeri. And Starlink nakugamba is a weapon itself. Esobola okudestroyinga zino ez'abantu. Ekisobola zikola. However ne bano nabayina esobola okulwanagana ne Starlink. Babirina. Oshigira. Nekati jiunga kiki kivaako nga abantu already basazeewo. Oshigira. Kugambi Starlink is a weapon. It is a weapon. Oshigira. Kati ne bano gye bagambe ne yaba China, eno surveillance yaba China ya Huawei. Nayo it is a weapon. Of which they are going to put in money. Ate zino sente bonna ze bateekamu bagenda kuzaagala okuzeza. Kitegeeza ki? Tife banansi tetugenda kufunamu. Bakapitalist banateekamu sente nyingi. Kitegeeza bagenda kuwa gundi abakugambe zino sente ze twakozesa mu lutalo lwammwe. Tuyitwetaaga bya bugagga tubitwale. Ne bana ba communist nabo banajja nabo bagenda kukola kye kimu. Kati fe tukola ki? We mwogera olulimi olumu lwaki temuteesa. Lwaki temuteesa? Because you know you cannot win. NRM tesobola kuwangula. Tesobola. Niwe mugamba nti mugenda kubba temusobola kabba. Tekisoboka. Tekisoboka. Ekyo kibabulira tebasobola kukabba. Lwaki? Akasajja kabeetooloola omusajja azitowa. Ekyo kukola yali akimanyi, he understood the mission. Agimanyi. Otiga kakimugamba yeffala emyaka 5 mugenda kuddamu mu the same tactics. So nze nsaba ekintu kimu bekikwatako tetuyiwa musaayi mu ggwanga lyaffe. Uganda eno nsi nnungi. Uganda etumala, Uganda nnene yaffe ffenna. Setuve mu bino kati mmwe mutandise okwanisa bannansi mitima asimanyi obuma bugendo balondia nga parliament we yalonda. Ng'ekiteeso kya parliament we kyayita okulonda nga constitution amendment reforms we zaayita. Electoral and constitutional reforms nobody mawe yaziyisa. Setuve mu byokweraga bino bikafuba sajja nti kati sente ze zamuleese mukimanyi ti si sente. Ekyo mukimanyi. Ne iPod sente tezirina ni muditeretangako ku sente mukimanyi. Setuve mu byokuwaayiriza kulaga nti fe tumusinze tumukubye ezo AI ze muteekawo ne mutandika n'okuwandiikira amasomero muleeta abaana such that muteekawo image ennene mugenda okubba akalulu ng'olwedde mwalaze edda Democrats nti naffe bulijjo tukusika crowds kubanga in a democracy crowds nazo bazibalanga kalulu. Oshigira crowds bazibalanga kalulu bayi considering ebyo byonna kyovola abantu balwana nnyo okulaba nti baleeta abaana b'essomero n'abasibe basobole okuteekateekawo kaakazikiza balage nti Democrats naffe bakyatukkiririzaamu naye nga teri abakkiririzaamu. Okitegeera teri. We are all fed up. Fena tukooye nga nammwe mwennyini aba NRM nammwe mukooye. So nze ki kyensaba? Nzisaagala kulaba muntu omu tulina revenge simanyi twe revengingako ono na revengingako oli. Ebyo tubireke. Uganda is bigger than us. Nkamya akanyonyi kano simanyi bateekako ye nakangabala. Kayimirira okuva mwaka gwa 1894 kayimiridde bwe kati. Kitegeeza ki? Uganda echa eweeri paka fena tujja kubawo nga weeri. Generation ezaali zirwana akanyonyi kano okuddamu okwemirira ku magulu abiri. Zaggwawo zonna. Tewakyaliwo n'ogu. Okuva mwaka gwa 1894 tewakyaliwo mulamu akyaliwo. Tewali. Bonna baafa. N'aba bazungu abajja aba Frederick Lugadi baani bonna baafa. Ne bagenda Uganda ekyaliwo. So why don't we think about Uganda? Tulowooze ku Uganda than personal ego and greediness. Tubireke. Oshigira. Let us think about Uganda.
that you want even your grandchildren to live in Nkakasa, Uganda and Wademukoze Bikolobero, they can stay. Family ya Daniel Arap Moi tetulina kuwegambibwa muno bajefuulira. It was given protection nakati ekyaliwo. Family ya Daniel Arap Moi. Let us think of Jerry Rawlings. Jerry Rawlings teri yagamba nti family yakwatibwako, teri yagikwatako. Kukitegera. Lwaki? Olw'endagaano zino ze bakola. That is it, to get the peaceful transfer. Then we tujja ku Edgar Lungu. Edgar Lungu nga nakati family ye ewanagana na government egamba mu fetu muzika. Bibalimu. Nisenga family ye eri mu bwanganguse. So why do we start up such a situation when we can all agree? Fena twogera Luganda. Ensobi muzikoze, muzimanyi namu. Sigire muzimanyi. Nitwe kugira nti tujja kubatta, tujja kola ki? That is nonsense. How many people are you going to kill? Can you kill the whole nation when the world is just looking at you like this? Sigire ate kati ba capitalist. Batabuse njagala tunulye kye bakola kati mu Great Lakes region, baje design yonna Great Lakes region. On top of that bakute African Command Center bagitaddewo. Kati bagikulya tokyetaaga orders kuva mu Washington nedda Liberia bagenda ogiteeka. Okitegera egenda commandinga wonna. Kati nono naye azimba olwokubanga ayagala kubba agitadde muki agitadde mu Sahel region, of which that region does not belong to him. See Russia na China in Sahel region. In Sahel region ya France, it is a francophone. Kati bagenda kwetta paka ebyo nze sibyagala mu Uganda, sibyagala mu East African region. Entalo zileta kukola ki? Entalo zileta slow development na backwardness tezikola. Naye if it is democracy eleta development ne mugenda maaso. Okitegera ekintu ekyo ne mugenda maaso. Kati Russia buli lunaku esente zeteeka mu Niger ezigira mu bya bugagga. Ibrahim Traoré yakwata golodi wa Burkina Faso n'amuteeka mu kampani za Russia. Kati gwabalaga nti bino bigasa Nancy kumbe bavuga batwala. Bayina okwesasula okumukuma mu buyinza. Naye nga tasobola kuyita ono bana abakulu abakuli akabinja ka NIM. Bali bakube mundu ekitundu ekimu bakiwambi. Lwaki? France erina okujjayo sente zaayo. Lwaki tu Abafirika tweteekamu ey'embeera ekyo? Mululu. Ate bano abantu baba bituseetinga. Bo bakozesa ebikolobero nga bakimanyi nti bagenda kukukwata. Nakugamba wano mu Uganda omuntu gwe basooka okukozesa ebikolobero bwe bityo. Ono byakoze yali Ssekabaka Mwanga. Gwe basooka okubikozesa. Ntiga Ssekabaka Mwanga babimukozesa. Kakati at last bajja bakola ki bamwefuira yafiira ku Cyclist Island. Lwaki Omufirika alina kufiira mu buwanganguse? Nga baba abo tebafiira mu buwanganguse. Sirabangayo omuntu batugamba nti Queen yafiiridde mu Uganda ngadduka. Siulya nko president wa America nti yafiiridde mu Uganda oba Kenya oba wa. Lwaki fa abaffe balina kugenda mu buwanganguse gye balina okufiira? Idi Amin Dada yafiira Saudi Arabia. Obote bazamuzze. Okitegera abalala tetumanyi na nfa yabo bwe yali. Lwaki abaffe balina kufiira mu buwanganguse? Think about that. These two sides. Think about that. Nabagambi, I am the champion of peace and I'm going to advocate for peace if there is still an avenue, but era peace avenue sengana munajigana, we have no option. Tetulina, what do we have to lose? Nze ninakachi mu Uganda ngo jeke no flag baji mpadde nabuwi. Okitegera ninakachi, what do I have to lose? So nze nsaba ekintu kimu abalina ebyokufiirwa ne bibikwatako mwetereze tuve mu ego mutandise okusasula aba propagandist simanyi nopwe general sente unulaba kino ekisajja ekyogutu ogunene kino simanyi kyekirubega mukaako kiri awo kyagejja gutwenga mmale nete kirina byamagezi byasobola kwogera bitwala Uganda mu maaso tewali naye ate bemuwadde airplay abantu abasobola okwadvocatinga for peace ate bombateeka mu makomera. Then why are we doing that? You cannot win democracy nkibakakasa newendi basiriwo NRM tesobola kuwangula ba Democrats, tesobola kuwangula Bungereza, tesobola. Because tuchimanyi it is not about this Kyagulanyi. No, you just remember take away your impression inti muli mukulwanagana na Kyagulanyi, not Kyagulanyi. At least if abamanyi ku policies tuchimanyi it is not him. And we know it is not Museveni. We know that. We know that. Ate bano bo bateeka mweza ate bayino zijjayo. Kakati fe tulina kukola tutya naffe tubazanye ku kifiiriza tukole ekyo kibatasuubira. Let there be peace. Okitegera kwange n'ensi Uganda nene abaafa we can come to the table. Abantu tebasasulwa from Luweero abaaliwe mu Luweero myaka 4 emabega bonna ne basasulwa paka ku babita na Bukenya ne family zaabwe ne zibeera compensated. Uganda n'etambula. But if you want to revenge, they will revenge, and revenge brings nothing. Terina
kitegera terina so nze nabagambye kweno stage je tuliko wetulaga twolekera kaseera kakazigizigi omurasha omumerika omumerika n'omungereza tebasobola kulekera mu Russia na mu China tebasobola ate nga mbakakasa temusobola kubawangula temusobola. This is a Commonwealth state tekyukangako history yeddamu bwezi teri yali akyusiza Commonwealth state taliyo ekyo namwe mukimanyi. So kiki tugenda okukola nze nsaba iPod egende maaso enteeseganya zigende maaso naye muve mu kuwayiriza nti nuupu ejjalo lwa ssente mukimanyi nti ejjalo lwa dialogue under democracy mulimu ekintu kye bayita dialogue mwekiri dialogue mwekiri kitegere ekintu ekyo. So bannayuganda tusinkana olunaku olulala for God and my country. Just take a notification button or subscribing or sharingireko banno. This information weta kuyamba egenda kuyambira abaana bo and generations to come. Kubanga nze nakugamba bino byenkusomesa bibaddewo emyaka 10 emabega ate nga bigenda kubaawo emyaka 10 maaso ffe nga tuvuddewo. Akanyonyi kana abakadesign nga bwe batyo bonna baafa bali bazungu naye akateeka mu fulaga n'akateekamu bwatyo naye yafa kulwesibihingira. Kakati ffe we are another generation to carry on this flag and tujja kukwata era naffe tunaba tumaliriza fulaga tugenda jiwa generation endala ne generation endala egabe. Uganda is here to exist for generations. Kakati ffe let us not spoil the future of these generations for God and my country Uganda.